nywegere, siriko nywegere, siriko nywegere. Hey yo, Bambi webale kuwagira Kakos Facts 256. Subscribe to the channel, follow the channel, like and comment. Tujja kwegwako nze ne YOYO Kakos. I love you. Mwana wa bantu yukira gye wanzija, yes, toyombaga bantu kume kitirwa kyo ate nfuka wa abatulaba ku Kakos Facts 256. Tubaniriza olunaku olwaleero luyinza okuba si lwe lwa bulijjo, olunaku nga lwanjawulo kubanga nina omuyimbi wa Uganda atali muyimbi wabula amanyi music wa Uganda gyavudde, amanyi ne kye bayita okuyimba kyeki. Bwe njogera ku kubayita okuyimba kyeki, twogera ku chords z'ennyimba, twogera ku lyrics z'ennyimba, twogera ku muntu oyo azze ng'alaba music industry ate nga naye muyimbi. Amanya gange nze Kakos, nina omuyimbi YOYO. Abasinga obungi mumumanyi bulungi nnyo. Mpoza kuba tulaba sebe. abatulaba wenna ku Kakos Facts muli mutya. Mwebale kugobera musajja ono. Nge mulaba akasajja katono. Okanyumira mitala wa eso. Mwebale butakanyuma akasajja kano. Mwebale Bambi kwagala bintu byaffe bye Uganda. Local content. Awo mbasiimamu akensuso. Okay, fine. YOYO sijja kuzaayo. Twatandikira kuba byebibuuzo ebisinga obungi abantu bye bakubuuza. Z'okuba ennyimba nnyingi. Buuza ku bitali bya bulijjo. Kyensinga okwagalako tosuulanga mutindo. Tondisappointingangako nga nze ng'omuntu nti nsuubira oluyimba lwayo luyina kubeeramu edingidi, oluyimba lwayo luyina okubeeramu omulere wegwetaagisiza era ngenda oguwulira nga wakukoze eki nga wagutaddewo ne videos tezindisappointingangako mbadde nga nzijanjiraba. Music wa Uganda so far akusanyusa bwe bw'omulaba kusinziira bw'ozze ng'olaba emigigi egizze nga gibaawo so far kati ekiriwo kiri kitya bw'okuba mu tooki. Bwenkuba tooki nsuubira tulina gye tulaga era tuli mu lugendo. Music sijjala ntansanyusa era waliwo obuyimba omu bw'owulira n'ogamba nti mwana yawandiisa akayimba. Of course olina ne bw'owulira n'ogamba nti naye naddala ku mulembe guno twandibadde tukola ekino kati bino biki naye kugamba it's a two-way traffic. Waliwo ebinyuma byakabinnyo, waliwo n'ebinyiiza. Bwe mwe abazze nga balaba music ono nga ajja akyukakyuka, abaproducer bano balina nab'enkyukakyuka gye bazze bakyuka mu nkuba gye bakubamu. Of course bwe kiri nabo bazze bakyuka era singa tebakyuka ayagaana okukyuka embeera emukyusa emukyusa etya anti ye emuleka n'egenda mu maaso. Buli bw'otakyuka na nsi ye terwana naawe. So far YOYO bwe tuba mu pano y'okuba nti tutunuulira emigigi emipya egizze mu entertainment industry, mbadde saagala nnyo interview yaffe tugifuule nnyo personal nga twogera ku bantu, naye naalisabye at least bw'obaayo abaana b'olabako nga bayimbi nga bazze osobola okumpaayo n'oŋŋamba amannya nga 3 baana n'ogamba nti ebujja omuyimbi ono atajja kuba w'amaanyi nnyo ajjaleko omukululo mu music industry. Waliyo omwana Liam voice ayimba bulungi atawandiika bulungi. Alina kwefuga kintu kimu ekitusuula ffenna abantu si bayimbi bokka. Bagamba amalala gakola ki? Amalala gakulembera ekigo. Anaaba atakkiriza okugenda that way agenda kuba wakabinnyo. Awandiisi bulungi ate ayimba bulungi. Nsuubira asobola okubeera versatile. Karo n'antongo ndowooza takola bubi. Takola bubi. Alina oliwa baby oliwa. I believe mwannyinaze oyo ali talented. Onambi mannya 3. Nguzaayo omu wange. Gundi azze ansurprisinga n'ebintu bye. Ani yenna? Fit for make ajja ansurprisinga n'ebintu bye. Ayina engeri gy'akyuka nobooli anakusurprisinga. So nsaba mannya 3. Alina kolabo ne Waikibenda bagiyita teacher mujagale Fit for Maker. Njagala awo we tuba tuvuddewo
twogere ku kayimbako aka sirika nkunywegere. Siriko nywegere. Onywegere. Andi nze nakifuula sirika nkunywegere kuba nze kyenjogera. Oyagala ngamba oli sirika kuba sisobola kunywegera ng'ayogera. Aba alina kusooka sirike then munywegere. Why title eyo? Lwaki title eyo? Lwaki title? Ulina ekibuuzo lwaki title yajja bwetyo? Era ndowooza kana wasobola kwebuuza ndowooza title nnungi lwakubanga akayimba kanjawulo. Kitegeeza buli kyalina okukagirako kyalina okuba ekyenjawulo. Video najagala. Video tennaba abasinga no balowooza nti video balaba bulabe ebifaananyi eyali just photoshoot. Eyo photoshoot. Nze nali manyi tuyisaawo. Manyi tuyisaawo. Kubanga ne ka artwork bwe kajja ng'oli ku kagaali awo ng'otulaze ku mubiri ne nga yoyo kikiwagwana. Producer je akakutanso Jamaica. Producer Jacobs. Ateno kawandiika omuvubuka wange temperature. Simon Temperature. Okay. Very beautiful lyrics. It's a beautiful song. Webali nyo Jacobs. Yakakuba nakamixinga. Okay. Then Herbert Skills nakamaster. Oh my God. Herbert, how are you wanange? Herbert Skills ndodo kuuliza chali wange. Naye kansubire nti ebintu bye bitambula bulungi. So far see latest ya feje twakafulumya. Kayimba akapya kiba ne video tena bakufuluma. Yeah. Atinga toka nonja kweno social platform n'okafuna okujjako YOYO okuleka ku artcreations.com awo ntonvuze muso anti yensoka lwaki wandiise awo sinategeerawo n'omulabi ayinza okuba tanategeerawo kankutegeeza artcreations AFART n'oteekako ekigambo creations Afat Creations. No kiwandikanga kigambo kimu. Okay. afatcreations.com. Okay. Eyo web app. Nga social platforms endala. Okay. Nti bw'ogenda kosoka kusayininga app n'okuyettinga account. Bw'omala. Nendoginga in. N'ologinga in. Omala okuyingirira oscrollinga wansi ojja kalaba wansi nti siriko nywegere. Naye kaliko nti okawuliriza. Kaliko siringi 5. Ebitaano ebyo. Omala kusasula siringi 5. Siganyi kubanga nze nga muntu kyenjayanira content waffe nga bannayuganda ng'omuyimbi waffe amufunamu ekyo nkyagadde naye ku bitaano ebyo ofunako mmeka nga yoyo kakati kino kyekyamagero ekiri ku Afat Creations nti ku bitaano ebyo nfuna 80% tekiri anywhere in the world tekiri yeekyo mu nsi yonna teriyo any streaming platform ekuwagaggambo kubanga omanyi lwaki ntutte ate nenjagalayo tulina sofa emikutu ekitwala music waffe waliwo abamutwala ne bamuuploadinga for free waliwo badijja abamukuba eyo mu byalo ne bamutunda nusu 2 nusu 3 ku for free nga naawe kenyini walifunyeko 10 kubanga lwaki tukolera kawashi ng'olwadde kubanga content wo omuteekamu sente tugenda mukola nti olimba okumaa okukola tuntu n'obula nti oluyimba audio yekka omutaddemu muwadaana ennaku zino bwe oyagala okufuna ekyakamisound obulungi professional togenda kukka wansi w'akakadde bwe kiri ate oteekeko video ne promotion kana oli mubukadde 10 biki business kyeyo kyokka ate oli n'obigaba for free okolese kukola tune badde otandika kukola tune walikola tune era bye bimu ku ebyo bye twogerako ne bagamba nti muyimbi content tumukwate ntumukola bwe tuti buli mwaka tumuwaayo n'ogenda okusanga sente amazima ga Katonda zibakuwa nogayi ddala be bana abawuliriza akayimba kange omwaka mulamba n'otyamu n'ogamba nti naye kati bw'ongambye ku ekyo kino kyamagero oba wakazudde abatannakazuula buli ayagala okuwagira Ugandan content ng'oli olaba kakosi buli kati kansookere ku bange kale buli awulira nti yoyo akuyimbira bulungi nti era tekiri mu stand okukwata siringi 5 okuwuliriza oluyimba lwayo sikubuuzabuuliza alugula ne lujja ku ssimu ye olusigala ku platform eyo naye buli bw'aba ayagala okuwuliriza jjukira yasayinize app nga era n'ebitaano addayo busi ku platform n'awuliriza naye nga tazze mu kusasula bw'aba yakusasula ebitaano muntandikwa awo walungi okira so tekiri mu stand ogamba nti kankwateyo kale 20,000 nguleyo obuyimba bwa yoyo buna
mbenga muwagidde sirinda kujja directly olwo tojja nakumanja ate yoyo nga sekyawula byoyimba okiwulira era omuziki gukubeeramu notugera nti ddala yoyo ayimba era nsobola okumuteekamu ebitaano byange nenkola oluyimba okiwulira ate platform najyagadde nti yagambye oluyimba okay ku platform eno ekirala ekiriko ekyenjawulo nti buli artist waddembe nga kakosi oli waddembe ogamba nti ze content wange kandutunde siringi 1000 ze kandunde siringi 10 kandutunde siringi 5 weweesalirawo naye eyo platform etwalako only 20% nekuwa 80 my god abatanakizuula abayimbi ndowooza twandikikozeseza lwansonga batandekoko ne kubina Uganda oba nyimba zokka kati zibaliko platform egendagendako nga bw'ojja bagita Afat Creations ekitegeeza nti African Art Creations okitegeera ti creations ezaffe ebiyiiye ebyafrika okiwulira mbadde just wamukisa nti nze esoose ku platform nga bwomanyinokazuula nokazuula naye kyemmanyi amesige nti mu mwezi gumu okuva kati gunagenda okuyingira ogw'11 nga buli artist ate ekyekiri ku platform nti buli artist osobola okolako channel yo nga bw'okola ku YouTube osobola okuteekayo channel ya yoyo channel ya Chameleon channel ya Pepe Cool oba channel ya Kakos ng'oli bw'agenda alaba mangu search for creator tinoonya Kakos ye creator wa content gwenoonya najja Kakos naga njagala kugulamu kayimba ki kanoonye yoyo njagala siriko nywegere naye yoyo njagala obuyimba 10 bwonna n'abugula okiwulira njagala nina okubanga ninako akasente ku mobile money kubasasula ku mobile money ekyo kijja kubanga kikola abatulaba ndowoozaako tukazudde bulijjo kye tuyayaanira kubanga bicopyright bino biruddewo tulinda copyright tetugiraba oba oliawo katugira tubeerako eyo paka copyright sikugira ngaobeerako oba kiri direct nti gwe buli kakosobola ogula oluyimba lwa yoyo ate nno kino kyakabi platform in real time nga wakagula ebitaano 80% biba bina bakureditengirawo my account day and then ne bagiteekako sente ezo ebinabyo netwala 10 kyayo ye 20% the thing is so nice abatulaba ku Kakos Facts 256 mbajukiza goya katwega tako tulina yoyo era nga tugenda maaso n'okubanga twogera ku music industry nga ekibuuzo ekyo kibadde kigenda kujja maaso nti nga mwabaluddewo abazze nga mulaba music ono nti tukoze tutya okulaba nga twongera okumufunamu naye kati awo tukimaze nolwekyo mbadde nkirina wano ku byenina okumubuuza ndowooza tukigasaawo tetujja kukigendako njagala yoyo okwogera okumbuulira concert zifuuse concert buli muyimbi awanise concert buli omu awanise concert bwemba nerabidde nsaba onzijukize tulinayo concert yonna gye twali tukoze yesebo nakola concert obligato yesebo mwaka gwali 2027 luyimba kyo lwali lukulembedde concert yawo by then ansana simuleka era concert twagituuma ansana simuleka wana ina akayimba ka simuleka nze ono yesemuta simuleka ono okuleka ono balikansirako naye omukyala sana kibankosa twagiyita ansana simuleka sikyajuka mwaka kyawo gwaddako nenkola nsooka nenkolayo some concert ku National Theatre teyatambula bulungi then nenkola endala mu 2019 nga covid anaatera okutusalako bwati actually nga atandise okutabaawo nenkola nagiyita yoyo 365 dinner party yali ku National Theatre tuli ekijjulo n'abawagizi bange mala nembayimbira kugamba ekyasembye mu mwezi guno nga 18 guno ogw'omwenda tuli mu gwa mwenda
abadde awugusi omwezi ogwa 11 bye banywa si byangu naye tuguna obwomwenda nga 18 Sunday eri nabadde ne show ng'eri ku mukutu ogwo gwa Afat Creations ne live stream nga show ya mutwalo omuntu osasula mutwalo gukka n'olaba actually show yasigaddeko ku Afat Creations ekyaliko era nkyasobola okugenda nesasula okyasobola okusasula omutwalo n'olabye twakoze kituno kino nga nkyagadde soko kidde ngenda okusoma omwezi mmeka zabadde 18 omwezi guno mwe tuli ogw'omwezi lwabadde olunaku lwa Sunday saa zabadde 11 zennyini ngeri live nga eri live yasigaddeko ku mukutu mutwalo giraba yabadde ya live band actually yabadde a fusion of ebivuga ebyaffe ebyawano n'ebyabazungu okitegeera twafusinze eculture afrofusion tweganza enyimba olu R&B lwange ate bazino endigidi za dungu madinda naye nga ate mulimu n'engoma ez'abazungu biki byonna ngaokira nakoze n'abasajja ne basuna beni abo naye nga kyabadde bulade nnyo manye omusajja oyo takuba binyanyanya byokka sebo ebyaffe si ningidi yokka akuba eningidi akuba adungu akuba amadinda akuba engoma yes okay show yabaddeyo nga 18 Sunday eri yagala okugirabako kugenda obugenzi ku mukutu afatcreations.com sign up nonya yoyo eyo eri mu previous shows naye kyali kumukulirawo ku previous shows era bogenda kukuliko nti buy ticket mutwalo nendaba n'alijja n'alibeerawo aligiraba ejja kusigalako webwobanga oyagala okugiraba olina okugisasulira omutwalo kati era n'ofunako 80% yo sebo bwekiri toyanziza nyo toyanzege kati sofa lwaki nkututeyokokeeyo nga njagala kubuuza sofa yakasembayo kola Daudi Lutalo so yabadde live band yabadde ku Africana ayabadde tamanyi kuyimba live band ng'avuddemu wabadde kusosola oba music akyuka kirungi omanye eyo mu America olaawo ali 50 Cent yabeerera owakabiri bamukubako obucupa kujja kumayiminga yalinga baba wagizi nenga ate album yali ekutte ensi yonna Direct Get Trying yali ekutte ensi yonna neba obucupa ate twagala wano wa karaoke okitegeera kugamba it's side time abawagizi baffe tuleme kubatekinga for granted waweekyo basandide omuntu bwayejja akasente mu nsawo ate no gyabadde 3 biramba anze kugamba nebwekuba 15 naye ng'oli yafudde kuba tataddemu 15 zokka ataddemu obudde bwe ataddemu transport we ebyokunywa ataddemu hard and money ataddemu ebyokunywa ataddemu ne risiki y'abakifeesi kati abafuluma essimu ye kugibakitegeera ate gwe nojja nti ojja kujja buzi obuukebuukaawo kiggwe okira DJ Polo nodda mu kulo next track obanga atabateeyo for granted tegeera kubanga okola n'omwana atali muyimbi naye asobola okujja nakwata mu microphone nagenyagenyamu awo so it's high time kati abawagizi baffe tubawe tugambanga tulina okukola ekino wakiri genuine ddala ng'omuntu bw'akiraba agamba nti kyekyo nti ddala musajja yakoze oyo muteekamu eza okay fine nga boolaba nti nze saagala muntu agaagambe nti nagaana okujjokka abantu bannaye kuba nange obwavu bunnumyeku neŋŋaana okujjokka abantu bannaye munyambe bundi oba bundi kanwane nabo okiwulira mangane nabo ekyokubiri bwe nkusaba nti bannaye natukoze akayimba bwe kati akayimba kagule on merit nti ddala akayimba kalungi so simbu ate kamale gamo nga tolabikayo kiyo abayimbi bano bebatakuyita owalutalo nabaddeyo so saalinye bulinye ku stage naye nabaddeyo omuntu oba omusapootinze ekyo kirungi nnyo kubanga omanyi kati nga eyo live show toyinza kujja n'okola bukozi nga tewakoze rehearsal kyekyo ate kyokolaba nkwagadde oteeka okubanga wakoze rehearsal n'abakuba ebivuga ebyo bamanye wazze n'abakubi bo
bw'ojja ku stage ne bamanya yoyo bamukwatira wa mushapu oyimba gaalo oyimba byonna ne babitegeera wano bwe wati lugenda ku freezing nga tutekewo break wano tukikola bwetu wano tukola bwetu kitegeeza nti baba tewakoze nabo lihaso kizibu kuye kizibu kubanga ojja kuswalira bwereere nga kuswalira bwereere n'abawagizi baffe bajja kwebuuza nti baki ekyatuleese kyagadde nolwekyo tuwagire n'abalala abakyalinayo concert mu ngeri efaanaganako bwetyo yoyo njagala tumalirize naye nga bwe tuba tumaliriza njagala nnyo tutunuulire ku biki gwe byolaba ebiyinza okukyuka mu entertainment industry byoyinza okugamba nti oli awo ganze omuntu azze ng'alaba entertainment industry ndowooza bwe kuba kuwanjaga oba kusaba katonda entertainment industry ye Uganda oli awo kino kyandibadde kikyuka bwe kyensaba kiri kyeki kimu ekino nkyesaba nga ffenna nga abantu ti abantu tuyige okwapreciatinga content tikakosi sina nsonga lwaki nkuga wenaka wakoze kampereze ku bwereere okiwulira kyobulanga tukale basazeewo tukale olima ne bwegula siringi 5 wakiri lutekemu 5 okiwulira omufa ky'omutoga kayimba ako kalungi nnyo n'okoma kwekyo tuwagire akontent tuleme okuva mu abanigeria kibabadde batusingira kintu kimu nti beewagira mukiwulira kati engeri naye nga abanigeria tebali talented tusinga ekyo ntekawo omukono ne bakutema naye kati bakitandisa abaana bawanikasoza abannaabwe ndaba opostinga naawe Katonda abanigeria tubasinga bwe kiri tubasinga batusinga kintu kimu nti population yaabwe ennene gavumenti yabakwatirako nga industry kakati beba gavumenti eganye kutukwatirako ffe twekwatireko kamwana twekamwane bagamba nkuba zambogo zejja zokka twejje mu bunya ojulira twewagire akayimba bokuzanga kalungi kanonye kuwakiri ku afford creations kanonye ku mukulu goma nti ogenda kukateekamu se naye omuyimbi agenda kufuna directly tunafuna kasente kasukali ng'ofudde si kasukali busukali tujja kusobola okukola ebintu ebivuganya ne ba Diamond ebivuganya ne ba Davido kubanga ebintu babikozesa sente okiwulira kyekyokka kye batusinga tubalina kyaki batusinga ate kati tetuli mu kaaba bukaabi nga tugamba nsebo ekintu tukitadde bwe tuti mutuwagire bwe tuti abasajja abo tubaŋŋambe wewaawo yoyo njagala okusembyayo ekibuuzo kyange nti gwe wawangulwa ku awards ezalingawo zipama awards walinga ozimanyi twalinanga awards mpitirivu ezaali wano kyebayita ensa eya award n'okuyaayaana abayimbi kwe balinga nga bayaayaana nga bagamba nti award zijja kirabika kiki oluyimba lwange lwenkoze omwaka guno nga terunominatingibwali ku Palm Awards ekyagisula yali nguzi kasite kiyingira mu mpe kiluusinga credibility kakati ebize bibeerawo byonna ebizeeko tebakolera nti kwagala industry wabula buli omu akola kunoonya kasente ateeka buteesa endobeso gyajjamu sente kunoonya ba sponsors katwetaaga awards eziriwo for the industry so fate ziri waliwo tewaliwo ziriwo nga ziriwo agwoba oziŋŋamba naye abaana walabye kwa list ya frema ezo nazo teziriwo abaana tisize Uganda kale high people no musajja okawooyo agezaako musajja mukozi musajja apambanye n'ekintu mukozi akola ozikiririzaamu mukkiririzaamu nebyakola kale toyanzeke yoyo mbadde naye era nga tubadde tulina bingi byetwogera tujja kwongera okumweyongeza bingi nnyo oba oliawo byesimubuuzizza naye nga bwomanyi nti bwosisinkana omuntu oba oliawo ebimu obyerekera nga gwe naye family gitulabire taata bannange mwenna abawagizi ba yoyo abawagizi ba Ugandan music ate n'ab'omunju ewange family yange mwenna buli mikwano gyange mwenna I love you all. olina engeri gy'okuuma ekitiibwa kyo n'ebya family yo n'ebiri personal byo ebbanga lyobadde mu music industry wakati sofa ebiriwo bayimbi bakuba bakazi baabwe Victor Kamenyo ayomba na mukazi we biri all over everywhere
abayimbi bawe ku magezi okikola otya okukuuma privacy yo obutayingirira era nga bwogambye olwedde ogaba wadde kuuma privacy yo omulimu gubeera mulimu. Gundi yayimba akayimba kajjukira nali mwana muto nga nkawulira pakati kakyakuba ensonga z'omunju zibengaza munju mwokka bw'obanga onyokakuba ndi mwana wa bantu jjukira gye wanzija toyombaga mbantu kuuma ekitiibwa kyo ate nsukka waawe mukama akume. Ababadde batulaba kakasfax 256 njagala kubajjukizaako nti banafu aba YOTV bakutegeeza nti genda owulirize programu kuliko eyo gyenkola nokulubogola simba bapadde ne katishat ne baŋaa shoyo tukolera bulungi nnyo ku YOTV n'olwekyo mugende munoonye YOTV channel ku Google Play Store wamugidownloading olwonda ebintu bibe nga bitambula. Banafu aba higher level tour and travel agency batutwala Jinjange ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'e11 mbadde njagala kuwa tiketi yoyo tutambule ffenna tugende ejjinja nagikuwadda nga mukaaga banajja tugenda kutambula ne yoyo tugenda kulambula naye paka kapchorwa. Mukama Katonda akuume era ngenda kukolerayo ne kaposta ogenda olabe nature ya Uganda olabe tour sites ze Uganda ng'omuyimbi oba oli awo naawe olirakusingemu why not kale tweyanza batulaba babayi. Higher level tour and travel agency etutwala Jinja tuyitemu paka kapchorwa wasuba olugendo lw'ekasese kuno tosaanidde kusigalira tukugambye bukyali tusimbulanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'e11 mu bifo bye tugenda okulambula kuliko Sezibwa Falls, Yitanda Falls, Source of the Nile, olubiri lw'e Busoga, CP Falls, olusozi Kagulu olw'ebyanfaayo n'ebifo ebirala bigi. Toswa boat cruise ku Source of the Nile okuwalampa ensozi Mountain Elgon Ranges, Campfire wetugenda okusikira emicomo olwo abazinyi abazina amazina ag'enjawulo ag'ekiganda amasoga nga batuziniramu n'abazinyi abazina amazina amasebbeyi nga n'ebyokunywa ebiyitiŋŋana. Sasula kati wekwata ekifo kyo mu bwangu ddala oleme kusigalira ate ng'ebifo biweddeyo. Sente z'osasula kwe kuli okulya, entambula, okusasulira ebifo bye tunalambula n'ebyensula byonna okwo gw'osalawo oba oyingira mu hotel oba onosaba camping tent. Okumanya ebisingawo ku bisimu 0706 oba 0778 zirine ku WhatsApp biwagiddwa Radio Simba, KBS TV, VIP Water, BTV, Just Be nebitegekebwa Higher Level Tour and Travel Agency. Tusigala lambula naffe.